Abalungi Bebasinga Obungi Ababi. Twesimye okuba nammwe nate abalabi baffe abalungi aba Dream TV, BTV n'abatuuliza ku Impact FM. Amannya nze Nalumaga Sandra. Mu programu yaffe abalungi bebasinga obungi ababi. Era nga nine bannange Aidah Nakuya Mpalanyi. Akandinda Shanita. Olunaku olwaleero mu programu yaffe n'abalungi bebasinga obungi ababi tugenda kwogera ku suicide. Suicide kyeki? Mu Luganda kwe kwetta. Bw'oba osse mulala tusolo kiyita mada, but wano tugenda kwogera ku kwetta gwe ng'omuntu. Ekisooka Katonda takikkiriza ekyokwetta kuba mu mateeka 10 agawandiikibwa mu Bayibuli kuliko erigamba nti tottanga. Kitegeeza totta mulala naawe kennyini tewetta. So nga ate ne mu mateeka ga Uganda era tekikkirizibwa okwetta. Naye twebuuza lwaki okwetta kuli rampant nnyo, kuli kungi kuweze mu ggwanga Uganda? Kiki ekireetera abantu okwetta? Era bwe kibaawo tuyinawo enkola gye tuyinza okukola ne kirekeraawo oba ne kikendeera, kuba twagala ensi erimu abalungi so si ababi. Okwetta kibi, so tetwagala kibi, twagala kirungi. Abaffe Aidah, kiki ekireetera abantu okwetta? Ebireetera abantu okwetta bingi, ate naddala wano mu ggwanga eryaffe Uganda sina wokka. It's a worldwide cause. Ensi yonna abantu betta. Bw'ogenda mu statistics olaba nga abantu abetta buli mwaka babeera bakola ki? Beeyongerako. Ebimu ku bintu nze byendowooza nga nze ebireetera abantu okwetta mwe muli obwavu, ebbulwa mirimu, n'abakola ne basasulwa tebasasulwa kusinziira ku ekyo kye bakoze eki kye bakoledde. Ekiddako nze kyendowooza ekireeta obwavu, endwadde z'okumutwe. Waliwo omuntu ayagamba nti buli muntu mulalu, naye eddiguli oba levo gy'obulalu gy'oliko yekola ki? Yeyawukana. Ekya kyendowooza ekireetedde abantu okuba nga abetta, okweraguzalaguza n'obusamize. Abantu bagenda mu bintu ebyo ne bagenda buli wagenda nga bamukaaka kintu, leeta kino, leeta kino, leeta kino. Akaseera katuuka nga ye bamusaba takyasobola bikola ki? Kubitwala. Bitwala. Nakyo kireetera abantu okukola ki? Okwetta. Ne tuddako ebintu ebirala nga okweyawulayawula. N'osanga oli ng'ali mu isolation, ng'abeera yekka, ye kabaka w'obulamu bwe, yeekubagiza yekka, talina muntu gwanyumya naye, kimuleetera depression, kimuleetera anxiety, talina muntu, nga yeeyawula, ali ku bubwe yekka. Yafuuka loona. Ennyombo. Naddala ennyombo ezitandikira ddala ewaka. Omuzungu agamba nti charity begins from home. Naye abanga omuzadde andaba eyo omwana wo kiki kyayigire waka, kiki kyalaba? Ennyombo muzikwata mutya? Muzigonjoola mutya? Mwegwa mu malaka? Mwami gwe nga tonnagenda kukola, mukyala wo omulese mukkakkamu ng'ali mu state nti oginaamusangawo, oba omulese ng'ali mu state mumaze okwekuba ebikonde byammwe gwe ofulumye ogenze. Kati ogenda nga weebuuza naamusanga oba siimusange. Omanyi n'okugamba nti sikusangawo. Omanyi n'omugamba sikusangawo. Kati ono yava edda waabwe dda, talina nangeri gyaddayo. Osanga nayo yavaayo ayombye. Kati n'atandika okwerowooza nti nzizeewa. Wasanga tewali kyakola, osanga yeewadde obutwa. Abantu mu Uganda abantu baweddemu essuubi. People are hopeless. But I think ekimu ku ebireeta ebyo byonna butaba na Yesu, butaba na faith. Omanyi there is something kuffe Mukama abafunye ekisa abategeddeko ku Mukama. Bw'oba omanyi Yesu, ng'olina Yesu mu mutima gwo, ng'olina omwoyo omutukuvu, I feel like bino ebintu byonna bina engeri gye birotatingirawo. Kuba ffe abakkiriza, you're always hopeful, you always have faith that tomorrow will be a better day. Joy comes in the morning. Amaziga gabaawo naye essanyu. Amaziga gabaawo nga buzibye, then we bukya essanyu ne lijja. Yeah, so leero kiyinza okugaana, but we always have faith. We always have hope that tomorrow will be a better day. Tulaba bangi abayita mu bizibu mu Bible, ba Yobu,
abantu bayita mu bizibu by'enjawulo omukemebwa okw'enjawulo ne Yesu kennyini waliwo ne we yali mu ddungu yamugamba vaagulu sitaani amugamba vaagulu ki oke wansi wette oba mukama ajasindika bamalayika bo so people muganda wange ne badde ayogera nti ennyombo mental health I feel like also mental health nakyo kinengeri gye kiri mu affecting abantu ate n'okubuusa nnyo n'abantu yaboogera kati tuli wamu n'ogenda okuwulira nga mukyala Nalumaga atandika nemwe obutwa bw'emmese butta olowooza busobola okutta owuliriza nnyo abantu bye boogera n'obidigestinga notanka okulaba oba ne firimu ezimu ze tulaba ebintu ebimu bye tulaba ogenda olaba omwana alina ekintu kyalabye kimuyingidde bwenkola bwenti nsobola okwetta naye kijja kitya Akandinda nti waliwo abantu abalaba ebintu ebyo naye ye najjamu ekirungi n'atasikaamu kiri kibi anti kuba tukyayinayo abalungi it depends kyekyo kyeŋŋambye nti mental health nti oli buno obuntu bwetutandika okubusa amaaso oli biki byayogera bw'olaba omuntu ng'alina engeri gy'atandisa okwogeramu n'obutasuulirira nnyo muntu nga byobadde oyogera nyombo biki why would you do that because it always pushes you somewhere it always pushes someone somewhere waliwo abantu era omwayinza okuba nga atulaba ku Dream TV ne BTV abamu nga batuulira ku Impact Radio nga ye yasalawo nze obulamu bwange ndinze yenze era yenze ekinene nnyo wembanga awuliriza kampulirizeeko ku Impact Radio kandabeko ka TV nga bwe bulamu bwe naye nga mu bulamu bwe talinaamu menta mu bulamu bwagamba abantu bonna be bamu abantu bali bankwe abantu bakola ati nga yasalawo ne yeesosola yekka yaggwamu essuubi ng'abeera yekka bw'atyo mu lonely life ye mu society ye nga ye talina gwayigirako ikale ye yatuuka kati mu kutuuka omwo talina gwadda kunyumyamu naye oba ne bateesaako bonna nti oba kino kiri bwe kiti gwawuliriza ng'awuliriza gwekka wano gwalaba ku TV kyenyinza okugamba gwe omulabi waffe omulungi oba ali mukuliza Impact FM don't lose hope trust me there is someone who really loves you akufaako ate akwagaliza obulamu obwo bwe yakera ku makya n'abukuwa nti ensi yonna esobola okuvaawo bazadde bo basobola okera ku makya ne bakuta baganda bo ne bakuta everything naye mukama wali and trust me there is always that person lwakuba nti naffe oluusi negativity by the mindset gy'oteekamu n'okera ku makya tebanjagala bampalana ono buligola abayogera buligola aseka looza asekera gwe everything n'okyeyingizaamu kati tulina okugyamu endowooza enkyamu negativity n'aminds ne tuba nga tugyamu tanka okwekkiriza mu gwe nga gwe sooka weeyagale by the way it also starts with you self-love love yourself treasure yourself wake up in the morning wetunuulire mu mirror mukama tuli bwa katonda b'okunsi luno olulimi lw'amaanyi nnyo weerangirireko ogamba nze Shanita ndi w'amaanyi I'm blessed I'm favored I'm wise weerangirire weeyagale nti ne bwokera ku makya n'ojja n'oŋŋamba mukyala Aidah nonga Shanita toli mulungi tolina magezi Shanita olowooza nti okwerangirako ebyo ebintu ebyo kubanga nsobola okubyerangirako nti ndi mugezi ndi w'amaanyi ndi biki byonna ne mbyeyogerako kubanga nkiwa nti abantu bonna abetta mu nsi basooka ne babeera ekintu ekyo naye n'atuuka level ng'alaba ne kyeyerangirirako tekituukirira n'atuuka level ng'alaba ne gy'abadde addukira tewakyali kankuwa ekyokulabirako abantu basoma oli namugamba go sha emireme mugenda gifunamu A-level mukatake na bukatazi watuuka mu A-level n'asanga ebitabo ku kitabo namugamba ku university ogenda kuba n'eddembe ly'ebintu byanguwa n'atuuka ku university era naye nga wajjudde courseworks namugamba when you get a job bw'ofuna omulimo obulamu bugenda kwanguyira n'atuuka time y'okufuna omulimo obulamu era ne bukola ki n'atuuka okufuna omulimo ne gugaana walaba omuvubuka eyokyereza ku parliament ng'akugamba nze this is it kimalira wano kati either wali walina okuvaayo sevi amangu amutaasa alowooza nti si jooka oba kyali kirina okukomekereza ng'afudde nga bwe yakoze eki lwakyafa kubanga buli wabadde ateeka essuubi lye tewabadde essuubi naye kati omuntu akoze atya okulaba nga suicide eneggwaawo oba ekendera kale mu ggwanga tukoze eki who is supposed to come out ani alina okuyambako
nze igwe gavumenti bazadde ani ffenna era tukole ki ekituufu okulaba nga okwetta kukendeera mu ggwanga kuba si kirungi bantu bange trust me omuntu wagendo abasinga okwetta bali wakati w'emyaka 15 n'55 gy'emyaka omuntu mwalina okukolera mwalina okuzimbira eggwanga ate abantu abafa oba abetta balinako families balinako ab'emikwana babaagala naye at that time yetamutununako kugamba nti ono gundi anjagala yaba yafa ku kimu ye yennyini aba selfish mu kaseera ako ne waba abadde alina balwanirira for example linagamba nti nze nwanirira ttaka lyewaffe bw'oba temulimpa ngenda kweyokya ngenda kwetta kyokka bweyoyo kyettaka lisigalawo ye n'agenda kitegeera lisigala tolifunye ate ng'obulamu bugenze so tukoze tutya okulaba nga suicide cases zikendeera mu ggwanga Uganda omwami Alex Mukulu tuyambe ku nsonga eyo ogidigestinge bulungi abalungi be basinga obungi ababi omwami Alex Mukulu twesimye okuba nawe olunaku olwaleero era ng'ensonga gye tuliko ye ya suicide okwetta kususse mu ggwanga Uganda naye twebuuza suicide esobola okukendeera okwetta kusobola okukendeera mu ggwanga era biki bye tulina okukola okulaba ng'ensonga eyo tusooke tubuuze lwaki abantu betta oba lwaki omuntu asobola okwagala okwetta kiba ki ekyo omuntu n'agamba nti kakati nze ngenze kweteekamu ki muguwa mu njogera ennyangu aba akomye obulamu bwe buba bukomye aba atuuse bwe twongerayo aba takyalaba mugaso gwe era kwe kukoma oyinza okukoma naye ng'okyalina omugaso anti kasita oba nga tokyagulaba oba okomye waliwo kati abaakoma abali mu bukulembeze nga baakoma naye omugaso bayinza okuba nga we bali bakyalaba omugaso tebakoma balaba nti bakyagenda mu maaso kubanga omuntu atandika ng'ayagala bwa chairman n'atandika okwagala obwekyalo n'agenda ku muluka n'agenda ku gombola n'agenda ku district n'agenda ku ggwanga n'agenda ku East Africa atuuse agenze ku Africa kakati omuntu ayinza okuba nga takyalina mugaso naye nga tali suicide ate omulala nga bw'alaba nga takyalina mugaso ayagala kwetta okubeera self actualize kwe kukula mu ndowooza n'okumanya nti buli kkubo obe ng'osomye mathematics obe ng'osomye bwa dokita oba lawyer oba busomesa ebyo byonna bye tusoma byonna biridinga to truth bitwala wa ku mazima self actualization kwe kubanga osobola okukozesa ebintu ebyo byonna mu bungi bwabyo okusobola okubiwolereza okubituusa ku ki ku mazima amazima ago kyeki bwe butonde bwo abantu abasinga tebamanyi lwaki batondebwa which is lack of self actualization mukulu bweyogera ku self actualization atuwuliriza eri takitegeera self actualization omusajja Maslow yakola pyramid ey'ebyetaago n'atandika n'ekyetaago ekiri psychological kye tuyita emmere ebyoyina okuba nabyo mmere mazzi warmth rest n'addako kye bayita safety needs security ne safety n'ajjako belongingness and loving needs okubeera nti oyina omwami oyina omukyala ebintu ebifaananako bwe not necessarily okay relationship friends oyina kale abakuowuninga nawe n'owulira nti wano wendi famire y'ono mwana waffe n'addako ekintu kye bayita self esteem where I don't think many Ugandans batuuse ku self esteem kirimu ebintu nga okubanga kati oyina ebitiibwa kati nga wolaba abakungu ba kabaka kireeta self esteem si kitiibwa self esteem ejja as a result of you knowing who you are this is waliwo ebikuleetera okuwulira nti ono kyendi era kyekituufu si kukiwulira buwulizi naye nga kyekituufu gw'owulira ki kati ne tusembayo eyo gy'osembyeyo gy'oyogera oliki owulira oliki sijja kulimbako mu hierarchy enene ey'amazima ndi ku belonging and love needs
sinatuuka ku self esteem oyina abakwagala and you feel love era nga ngamba nti omwami wange kyekyo abaana bange awo baganda bange bakwano bange alright naye wali ku self esteem tonatuukawo wenduubirira okutuuka ezimu ku nsonga lwaki oyinza okuba ng'ondaba obanga nyina kyentuusaako eri eggwanga naye nja kutuuka olugendo lwentambudde lunaatera okulutuuka mwami mukulu obwongo bwange bugenda butuukawo kubanga waliwo kyokola okutuuka ku ekyo nga tokyewulira bwewulizi naye ng'okiri tuli ffenna self esteem ne tuba ne self actualization baani abali self esteem tejja lwakuba olina omwami oba tolina apa self esteem is to know your calling yekuweesa ekitiibwa kyo do you just know your calling oba olina okubeera ng'ogiriivinga ng'ogibeeramu you're living your calling. I think you have to first know abantu abasinga okubonaabona mu nsi muno beba batamanyi calling yaabwe n'abeera mu nsi kati ayinza okujja okusaba omulimu naga njagala kukola n'omuganda njagala kukola mulimu ki nti buli gwonna nkukola omubuuzi oba asobola okuvuga embalaasi nti nedda olidde kwegamba kakati oyo tali oleese kiremya okuvuga embalaasi oleese kiremya taba kiremya gwe ngambye buli mulimu ogukola kati nze nina gwakuvuga ki ogisobola onaga nti oyagala kunzita ate nga yagambye nti nze buli mulimu gwonna ngukola that means oyo tamanyi kyali right kubanga toyinza kugenda wantu noga nti nze buli mulimu gwe munampa nja gukola anti embeera we mutuusizza takyalina ssuubi mu kyeyasoma kati essuubi limulimu kyonna ekiriwo kakati embeera yawulamu ebintu bibiri kyekifuga ekirala omuntu yafuga embeera oba embeera ogifuga ddi kubanga si buli mbeera erina okufuga mukulu naawe olina okutuuka ekiseera nawugamba nti nfuga embeera yes in fact kyekisinga obukulu self actualization is that also includes that also nti gwe ofuga embeera self actualization eno kuliko mulimu ekintu nyinza okuwaayo abantu kale bemanyi abali self actualized era nga naawe nja kusaamu seba oli self actualized omuntu omulala gwe manyi ali self actualized mwami wava munna ali self actualized omuntu omulala gwe manyi bendabyeko nga ndaba they are living that self fulfillment nga nokola they work but it's not a must nti we batakola tebalya mukama wange Luzi Abraham ali self actualized goyinza okuba tomumanyi ali obulamu buli awo so obulamu buli awo otegeeza ki bishops like obulamu buli kweyo level yes Bishop Serada ali self actualized Pastor Kayanja those are people that have left the level or okubeera ku self esteem kati they are muli kweyo level kati kyoleesa awo otandiza okutabika ebintu self actualization omuntu bwakulaba akiraba ayinza obutakiraba abantu abamu kye bayita nti oyo omusajja maani yatuuka abalala bagamba olulimi olwo nti omusajja oyo yakikuba behind tetugendayo kunoonyereza ki kye yakola okutuuka awo kankubuulire self actualization teri material nti omusajja yakikuba alina kalina bbiri alina bino alina biri right alina hoteli egindi that's not it ebyo bintu bya kavuyo byansi olidde self actualization teri mu bintu byolina self actualization is mental spiritual and psychological so tekiva nti oba okuba olina emmotoka gundi you are self actualized ezo metrics z'abantu bonna ababulijjo nti omusajja alina emmotoka avuga alina ennyumba alina Okay, what's your yardstick for self-actualization? Kubanga lwaki nkiremerako njagala omulabi wa Dream TV ne BTV ne Impact Radio ategeere kye twogerako ku self-actualization. Ensonga lwaki nkidiginze deep. Yes. It takes character. Tuddayo kati mu character. Omugongo. Self-actualization is to develop omugongo nga tokyusibwa bintu buli kize. Ng'oli ku mazima nga toli ku kituufu oba kisobu
Abula gwe kituufu. Yeah. Toyinza kukyusibwa ssente oba mwami oba mukazi oba bizibu. Basically, you're setting up principles zo. Self actualization principles ziba omaze zikola ki zonna weeziri kakati. And you cannot change that. Naye mu nsi mu ggwanga Uganda mwami mukulu oba ne East Africa, let me bring it broader. Olowooza tulinayo abantu abali ku self actualization level in your context? Nga gwe bw'okinnyonnyola nti bwe bali? Tulimu babiri fekka. Gwe nani? Nze ne Museveni. Mukulu. For the first time. Bannange abalabi baffe abalungi kino nange kangambe bantu. Erizooba mwami mukulu yikiriza mbuwe na president w'ihanga erirungi President Museveni nibo bonka abaroho munsi abali self actualized, sealed and stamped tugende maaso. Natuuliriza omulese yeebuuza. Sokoli. Kubanga kyekyo. Ekyo kyo twakeza. Gambye tukimaze. Oli alese muno olunyankole. Abwenki. Okay. In a way that was a breather. Kakati labayo. Abantu abali self actualized bangi. Education. Mu context yeyo. Yes, education can make you be self actualized. Ba professor, ba doctor bani. Yes. Era y'ensonga lwaki babayita ba professors, because self actualization you must have something you profess. Without something you profess, then you are not yet self actualized. Mukulu mu ggwanga Uganda tulina ba professor bameka. Babe batano. Ne tulina ne ba professor who do not have self esteem. How are they actualized? Yes. Not every professor has that esteem. Ekyo tokifaako babangi oba batono. Naye ali self actualized. Kati abangi abo oba abatono besifaako oba batono. Kati balungi babi. Naye bali abalungi bangi. Balungi ate nga batono. Aguli kuba professor. Tuli ku bantu abalungi oba ababi. Ba professor gambe balungi naye nga batono. Tekitegeeza nti abalungi bonna batadde. Waliyo abalungi abatali ba professor. Yeah? You profess what? Gwe kyowulira muli kyoyinza okufiirira. That's where I go back to that. Yeah. Self actualization, you must have a reason to die for. Anti ovola bandooza lwaki abantu beetuga? No, ate kati suicide siri okitabudde. Reason to die for. Okukikolerera. Okufiiririra ekintu kikyoyinza okufiiririra gwe kati oyagala kwesimbawo nga politician. Naye but what is your red line n'ogamba nti bwe kituuka awo nfa? Ngaayo. Nago mbutogawo. Self actualized person akimanyi nti nze Alex Mukulu bw'oŋŋamba nti nkole ebisiyaga onzita. Wakiri nfa kali. Onzita. Ekyo bangi bakyogera bannayuganda. Are they self-actualized? Ndeese example. Ekirala bw'oŋŋamba nti ompe ssente nkunoonyeza akalulu onzita. You can't campaign. Sisobola. Naye ng'oba ozeetaaga. Seetaaga ssente zimpeereddwa mu ngeri mbi. Sente ze neetaaga zimpereddwa mu ngeri ntuufu. Ekyo misleading abannayuganda. Tewaliwo sente z'okunoonya kalulu ate bakuwadde mu bubi. Ono aba ayagala ogenda okola ogenda eri abantu naye weetaagayo logistics, weetaagayo ku lunch n'abantu bona asisinkana, weetaagayo ku ntambula ekutwala eyo watya nga oba ogenze weetaagayo koka first aid. So ensonga ya sente ebyo byonna first aid byemwogera tebiriyo. Ebyo byabo ba politician muli babbi bubbi. Ate batya muli babbi batya kati mwami omuntu ogenda okunoonyeza oyagala omuntu agende mu field anoonya akalulu gwe tosobola nga talina yadde 10 gwe tosobola talina yadde kyagenda kyeŋŋamba lwaki ntuma gwe okanoonyeza because gwanga ddene president tasobola tuuka buli wamu, tasobola tuuka mu buli maka, ate ku system y'akalulu buli maka olina okugatuukirira oba oyagala okukafuna. Amaka nga tuukirira nga sindiseeyo muntu otya tewali redio etako mikutu. Ate kati ku radio osobola ogenda ku radio n'okola talk show n'otasasulayo.
Yes, ezo sente basibawadde sente ezo ntu kati nze bwe mbanga nnyina emikutu gyange nga bantu ba bulijjo balina na buleereetu waliwo radio y'eggwanga UBC ekintu gwe kati goli politician kasita omuntu okunoonyeza akalulu sente there is something wrong naawe naye kati munvuze mu nziza ya saidi lwaki temunzizayo eri ku tubadde ku suicide suicide anti byebyo ba politicians be basinga okuleetera abantu okubeera confusion confusion we're confused ba politician bano mbuuka kati omuntu mbu yeetaagayo logistics ebyo byonna kubalirira kuba bubbi sente budget ate kati mukulu kyogamba nti abesimbyewo bonna bajjule ku CBS bajjule ku Simba bajjule ku Impact nga ono aba yakafuluma olinga ayingirawo akafuluma olinga ayingirawo bajje mu balungi bebasinga naye ng'omanyi nti abantu bakugamba eyo wansi twakuwulidde ku Impact naye eno tetulina kulaba n'amasimu agakuba agamba eno otuukayo ddi akati olwo osindikayo omuntu gwowadde sente oba gwogenda olina okwetuuka kuba baagala gwe nasizze naye ndeesa omubaka ntumye omubaka muyiga okugenda mu bantu kyemutaagala kukola batukikola musindikayo bantu bakunoonyeza akalulu gwe toyagala batuukirira oluusi ne be basindikayo tebakola ekyo kituufu kyemuva mutamanya nakumanya bizibu biri ku ground wansi w'abantu kuba mwe temwetuukira musindikayo bantu awo ina ensonga bakunoonyeza lwaki oba teweetuukira mukyala Aidah kyogenda okukolako abantu bangi beetuukira naye nga tasobola tuuka buli watya buli wantu ate obukulembeze tekikkirizibwa ate kitya kasita oyingira amazina g'enkima gazinire ate nga nyina olina okutuuka buli wantu olina okutuukirira buli muntu wano n'ekkanisa zaffe ekiziganyi ffe twalinanga gospel njuku nki door to door omusumba ogendera ddala mu bantu bo n'obatuukako n'omanya ebizibu byabwe kituufu owulidde era kakati politician talina dowa to dowa yalina nguzi nedda abakulembeze by the way bakola ne dowa to dowa naye levels zaawukana kankuwa ekyokulabirako ekyebibiina by'ebyobufuzi NRM DP kale byensinga okumanya bengenda okwogerako nti ojja kusanga nga DP erina obukulembeze kuviira ddala ku kyalo nga balina chairperson waabwe paka ku district paka ku national ne tutuuka time ya elective politics kati nga tugenda mu 2026 president general wa democratic party yabeera candidate wa president owa DP oyo president tasobola kutuuka ku buli muntu naye akozesa emiwaatwa gino gye yateekawo nti DP weeri n'ebifo byabyo byonna mubirina muba mobilizers mubalina era ndowooza mulina ne budget yaabwe which I mean nti ezo sente ntuufu kitegeeza zeetaagisa ntuufu okufuna because it is well budgeted era ne structure weeriyo neya DP naye nze kyempakanya kyekino omukulembeze oba omunoonya w'akalulu okuwa obuwi omululu kati nga ffe abayimbi kati nange ndi independent ne bakuwa ssente oba ndoonyeza akalulu nedda kati nange mukulu nze ndi independent ne mukubeera independent yange okubira wano campaign njagala kulaga ndeeta kikyakulabirako ndeese kiri ekya multiparty kati nze ku independent kubanga nabo gye bali nti kubanga sisubscribing ku byonna bali beboogera ndaba tebikola tisi mazima nzadze n'amazima then there is something wrong with you ate ab'amazima bafuuka batono kuba bulijjo kakati gwe okuvaayo okubeera independent ate ng'olina amazima lwaki oba tokola kibiina kyo kati ekyo kikola ekibiina kituwa amazima nyina okusooka okuteekayo ebigere mu mazzi ndabe gye ŋŋenda okulinnya si kubanga abantu mbaleeta ne mbasuula mu nnyanja kati nze mba neetuleete nga example nze nga bwe nkulaba gwe kati bwe nkutunuulira kati tolina mazima g'olina gakuvuleetera nakubeera independent mukama katonda tolina mukama katonda bale bafa balungi amanya gange nze Aidah Nakuya Mpalanyi mama mazima tubadde ku nsonga ya suicide tugenda tandikirawo bana ba politics
nedda mbadde nkuwa kyakulabirako tonnavaayo ndiwaddipi naye nkuwa ekyokulabirako tompa examples nedda gyekiri mu society ba independent bagenda kuba bangi okusinga n'abapate candidates abo bonna bayaayi si bayaayi ku programu yaffe eddako independent bayaayi naye nga mwebale kwekumira ku Dream TV okimanyi mukulu n'okirongoseza mukulu political parties are robbing so many potential leaders ne ba private independents nabo babbi babbaluwa kubanga tebagala nakubeera accountable tebagala kubeera accountable mu kibiina DP tebakwatako UPC tebakwatako bali bokka bwe bati abeera mu parliament parliament erina members Aidah Nakuya Mpalanyi mbadde nsabusabye tugenda bafunayo programu yamwe mu week nga ya politics kuba kati ffe ensonga gye tuliko ya suicide naye bututandikirawo olunaku oludda ayagala kwetta sisobola nze kwetta ate kasita oyingira ebyobufuzi okuyingira ebyobufuzi suicide Gwe tobalaba be bakuba tobalaba abali ekitaliya is it a suicidal tendency ate bamututte butwazi kitala oyagala kwetta ekitakyakama Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda kubire naffe ffenna abaluganda bonna emirembe ekitagwawo amiina